tusituse okuyita mu kaseera ke tuyiseemu. Tugenda kulwana nnyo okulaba nga tetudda mu mbeera efaanana. Tuluzinza egemu yaffe esembyeyo mu first round. Waliwo question erife ng'abatendesi n'abasambi baffe okutwalira wamu n'administration okuddayo okwechekinga okulaba nga tukola additionals ezimu eziyinza otuyamba second round okukola obulungi. Abawagizi baffe mbasaba era mbagumya nti eno webeera nga storm ebeera mu mupiira, not only here at Mbarara City and other clubs have been facing the same. So tubasaba abawagizi baffe mbeere bakakamu nga tupreparinga second round, tugenda kwongera okusayininga ku basambi